Yesu balinyo baidala munje kumide ku KTV amalindire bulunako lwa Sunday tuba tuzana akanyomero kaffe akebyobulamu. Sunday eno tutunulidde ekizibu ekyendwadde ezikwata amagumba giyite gout arthritis. Buno bulwadde busumbuwanya amagumba naddala mu nnyingo. Era tuzze n'omusawo omukugu Kavuma Fahad agenda kuba atunnyonnyola ebikira ku byo endwadde eno eva ku ki ogifuna otya oyinza kwewala otya era obulwadde buno. Musawo tusanyusa okulaba tusaba obuuze ku balabi ba KTV tutandikira awo. Abalabi ba KTV tusanyusa balaba. Fahad Kavuma lyerinnya ndi musawo w'amagumba. Leero tuzze kwogera ku ndwadde ya gout arthritis. Gout arthritis ono alinga arthritis omulala. Manya arthritis wa bika bingi. Tulinamu osteoarthritis ow'amagumba okwemeketa, tulinamu gout, tulinamu septic arthritis naye twayogerako okwo arthritis omumabega. Gout arthritis ono ekisooka kw'osobola okumutegeerera nti ye mu kukwata akwata joints ez'enjawulo naye ayagala nnyo oba asooka kukwata joint y'ekigere akagere kano ekigere kinene omanyi buno obugere butaano so kiregere ekisajja gout oyo mwatandikira olw'ensonga omuntu ajja sooka nga awulira pain ey'amaanyi okubanga kizimbazimba naye nga kitandikira ku kagere akasajja kati then mu maaso asobola ogenda na spreadinga mu joints endala asobola okuattakinga joints endala okuli ezo ankle joint asobola okwambuka najja mu knee naye asinga nnyo okwagala joints zino ez'engalo n'ez'ebigere kati waveeyo wansi mu kigere ekisajja ebiseera ebisinga atya nnyo okusibira mu ngalo zino eno nosanga nti abamu asobola okulira nga awulira pain mu ngalo awulira okuba nti zisanyalala awulira okuba nti afunamu ebifunfunyi kati gout oyo wagenda akola kuba tulinamu kye tuyita acute gout yaba yakajja ne tulinamu kye tuyita chronic gout ono aluddewo atawona kati chronic gout oyo alimu ebikeera waliyo kye tuyita tophicus gout nti ye aleeta ebimondo okuzimba ku joints zineno mu ngalo n'embigere nga ojja olabaawo nti waliwo omuntu kusanga engalo zino zakakanyala nga kuliko agantu agazimbya aganene agazibu then ne wansi ku bigere so abamu nga ayinza n'okulemala oba engalo nezeefunya n'aba nga tasobola zifunyula byonna bye kiva ku ebyo. Yes, butereevu kati ntwalako katono nnyo ku kyekireeta gout arthritis ono. Gout arthritis ono aleetebwa ebikintu kyemu ekisooka zibe abeera mu luzungu tukiyita uric acid oba sodium uric acid okubanga mungi mu mubiri asobola okufuuka omungi mu mubiri olw'ensonga bbiri either ensonga emu asobola okubanga producing bwa mu bungi tujja kwogera ku biki omuntu ebizo kwetobanga kito mbiri kubanga producing uric acid yo kubanga mungi oba sikyasobola okubanga just ensigo erina omufulumya tekola ki temufulumya ddala abantu abalina obulwadde bw'ensigo kidney issues and so on sobola okubanga tebasobola excreting bulungi kuva mu mubiri nasigala nga ina concentrations ennyingi mu mubiri so abanga mungi mu mubiri omusaayi guno atambula mu kutambula uric acid eba mu depositinga oba omubiri gumutambuza ne gumuteeka mu buyingo buno obuki obutono kyendagaine atandikira mu buyingo obuki obutono so wa depositingibwamu zifuuka crystals afa mu uric acid nafuuka urate crystals ezo ziribeera mu joint wezibeera mu joint is identifying nga foreign bodies ebintu ebitalina kubaamu so mu kureactinga n'esindika obusirikale bw'omusaayi ne bulumba ki joint itandika okubanga yekola ki yeerya nga yeemeketa kyekireetawo pain ey'amaanyi ka temperature aka increasinzeemu n'okubanga omuntu kati tugenda nga tuyiwa butuyitisa obungi obwo kyekireetawo kulya okuzimba era omuntu we tukubamu empiso mu joint eyo abalina ebyo ebizimba ne tujjamu ne tuteeka mu microscope tujjalamu urate crystals ezo nga zikola ki nga zijjuddemu tukitegedde bulungi ekyo kimu kukireeta ensonga eyo kati okuzayo katono nnyo ku biki ebiyinza okubanga bireeta omubiri guno kufulumya uric acid ono muki omungi ekisooka sobola okubanga kiri mu musaayi gw'omuntu kituyita hereditary nga ajja asikira busikizi nga bo mu famire yaabwe bakola ki mu ekiri ekyokubiri omuntu okulya emmere ezirimu high rich uric acid levels ogamba okwezanga purine food high purine foods ogeze emmere nga zi seafood ezo ziri ebyennyanja ebyo kati ng'ogyeko zino therapy zaffe waliwo binja microbe stays ebiri mazzi zisiziri eri mulimu ennyama especially the red meat walinnya red meat kugamba nyama y'embuzi nyama y'ente okugirya sikubina yo kugisusa olinga mu diet almost ali nyama emirundi ng'etaano buli week kati nyama eyo mulimu ezo they are rich in purine so purine oyo yalimu ka sodium uric acid akajja ne kakola ki ne kafomenga mu kimu mubiri mulimu okunywa sigala abanywa omwenge ng'ogwo ddala red wines ezo zirimu purine muki mungi so omuntu
abanga azinyweredde ebbanga obanga azinywa mu quantities ezawaggulu kisobola omuteeka kabaate ak'okufuna gout arthritis ono. Ababirya n'ababinywa ebyo byotugambye ebiri at high risk okuleeta endwadde eno bwe banga babadde babikozesa naye nga tebannafunamu obuzibu bwonna, tukitwale nti ensigo zaabwe zikyakola bulungi oba tukitwala nti oluusi yinza okuba nga concentration tenaba kusukka kuba ffenna tulinamu sodium uric acid oyo era naye twepima mu musaayi, naye okutandika okuleeta obubonero bwa gout okuba nga adepositingibwa alina level kwakola ki gyasukka, kati oyinza okuba nga level zaabwe tezinakola ki tezinnasukka oba oluusi nga n'ensigo zaabwe namu nga zimukola ki zimugjamu, naye mu maaso awo singa basigala nga baliirako eyo rate tetugamba nti mubiveeko, but however oregulatinga alabye obubonero babuwulidde n'atayanguyira kujjanjaba oba kugenda mu ddwaliro, kiki ekiddako gyali ye ate omuntu yandikoze eki oluvannyuma lw'okulaba ku bubonero buno? Bano abamulagajjalidde n'agambye agenda akula asobola otuuka nga obugere kaali kamu akakuluma wansi nejja nga akola ki ayambuka atuuse mu ngalo zino mu nyengo z'engalo zikuluma, oluusi agenza akula atandise okuleeta ebizimba bino engalo zikakanyala ku makyanga omuntu asobola zifunyulula n'okubanga kituuka nga ne zirookinga omuntu asobola nakukwata kikopo kukikwatawe bati ddala singa omuntu awakoze ki amulagajjalidde. So kitegeeza enyengo zino zibeera ziri fused nga zitandise okuba nga tezisobola kweta then nogattako n'obebundi. Kati ombuuziza omuntu akola atya? Omuntu ono singa aba alabye obubonero obwo naddala obusookerwako aba alina okujja n'aripotinga eri abasawo, naddala abasawo abali mu byamagumba okutwaliza okusingira ddala kwabeera bagenda kumulaba bamujjanjabe kuba kijjanjabika okibeera mu gundi eza wansi kijjanjabika naye kibeera kireeta mu zaawaggulu era tulina obujjanjabi obuki obw'enjawulo. So ekikulu kyalina osooka okukola kujja mu basawo then ffe tujjamu advising accordingly ku byokulya ku byokunywa ku ngeri gyalina okweyisaamu byonna tuba tugenda kumu advisinga. Kale ye musawo Kavuma Fahad tugenda bate tusukkawo waneeno banaye atulabudde tolya nnyo, lyako kigero oba nywako kigero, that is mu abanyumirwa ebyokunywa abalya lyako kigero. Tuddiŋŋana esande ejja nze kyambadde Shadrack Joshua.